Abai. Soko imirireko kati. Soko izi. Ndio sene nkusanga. Je baleko. No je baleko nnyo. Nali nkunoonya luli. Wenajira nali nina byenjagala okugamba. Naye saasobola ku lw'obudde nali nabyendagako. Naye nga bye nali njagala okugamba bikulu. Ate njagala obiwulirize. Sijja kunenya oli mukazi osanga tewategeera kiriwo. Ne bakuleeta nga tomanyi kiriwo. Naye munnange bakuleeta mu maka ga munno. Lwaki ate otuuka mu maka ga munno n'omufuukira akayinja mu ngatto? Lwaki banno bamazeeko emirembe? Omuntu gwe wasanga mu maka ge n'ojja ate n'otandika mutulugunya n'abaana be. Lwaki? Oli mukazi. Sawa yonna naawe ozaala. Naye bwekiba nti gwe ababo be bayisa bwe batyo oyinza okusanyuka. Lwaki amaka ga munno ogafudde ekirala? Lwaki wayingira mu maka ga munno ate n'ojja omumaleko emirembe mu maka ge? Oli muwala muto, oli mulungi. Osobola kufuna omusajja yenna. Naye n'ojja mu maka nga mulimu omukazi ate n'otuukamu ate n'obafuukira kizibu. Ddala ekyo olaba kijja. Eyo nsonga lwaki ompise n'onjimiriza wano ku kkubo. Yeyo ensonga ekulese n'ojja odduka ng'ongamba nyabo yimirira nina kye njagala okugamba mbadde mmanyi ogenda kumpa bizinesi. Eyo y'ensonga lwaki onyimiriza wano ku kkubo. Tolina byakola? Kati kyogamba ekyo tekirimu makulu kyenkukola. Tolina byakola? Abaye nawe tombuuza ate ebibuuzo bya kisiru nga nkubuuzizza. Bwe twali twagalana waliyo? Bwe nali njagala oyo omusajja ng'ajja nkwano oba nga tutandika waliyo? Waliyo? We twayeyagalira n'okutuuka okujja eno waliyo? Tombuuza bya kisira ate teweekangabiriza. Kuba ensonga gye nkubuuza naawe ogimanyi. Lwaki otulugunya omukazi n'abaana be ate nga wabalumba mu maka gaabwe? Si be bakulumba gwe wabalumba. Stop pocketing your nose into others' business. Lwaki togenda n'ofuga agago? Oba mugira nti abikukwatirako wa? Yo yingira mu ngaani. Oli mulamu wange, gwe maama w'omusajja, gwe mama wa bba wange oba gwe kyeyamaani wa kuno ku kyalo. Abaye nze nkuganya okumbuza ebibuuzo bya kisira. Naye abantu abatalina byakukola kyova olaba ozunga ku kyalo ogenda era oteekako olugambo weefudde obaani. Ate tompita muzunza wa lugambo. Nze sizunza lugambo. Juzi wajja ewange nga weena osuusa amabeere olinga ayagala gankuba mu mutwe. Kati gwe omumba onjimiriza wano nti ompe advice ki gy'ompa? Lwaki tosooka n'ogenda n'obulirira oyo mukwano gwo n'omugamba nti abakyala bakola? N'agenda n'anoonya emirimu n'akola. Naye ali awo buli kimu ayagala bamuwe emmere, ebizigo, nviiri ye maama. Lwaki n'obuuza ekyo kibba kye kitategeera lwaki takola? Si ye yamugaana. Olowooza oyo mukazi takola? Kati olowooza tamanyi kola? Gwe obeerawo ng'otudde yakukolera buli kimu. Bw'aba tasobola kola lwaki yakukolera buli kimu? Tomanyi nsonga zino we zaatandikira ate togenda zitegeera. Ate nze kyenkugamba twana wadde ne advice gy'ogenda okumpa yadde neeja nti ngenda picking up. Genda obula ekyo kikwano gwe ekitategeera. Ate tomuyita nti tategeera. Gwe amulumba mu maka ge. Gwe amulumba mu maka ge. Bw'aba amanyi nti yali agasoba lwaki bandeeta? So alina okugumira buli kimu oba aveewo anviire please. Va mu maka ga munno, va ku munno, va mu maka ga munno ate va ku baana be. Genda omuwase anti omwagala nnyo. Genda omuwase. Mutwale wo omuwase oba mufumbe babiri. Tonziramu bya kisira ani ayagala oyo bba wamuoyo. Ani ayagala ntambe. Ate nze saagayo otandike kunsibako ebigambo. Saagayo neeyogerezeeko bya kisira. Kirabika mwagala babiri kyova olaba simanyi gwe oliko owaayi naawe. Mwekoba babiri oli yali mukyala waati kati naawe ng'ojjo mwagala kunkoba. Ate kakazi gwa kampi totegeere kyatwala ekyo kikomawo kino na kale mukwano kasitategeera talina bwongo. Sisobola nakwegomba gwe wanvu wanga muti gw'amasannyalaze naawe oli awo nyenyenyenye embeera ogenda osuusa. Ye gwe dabalaba nze ndekaze tomanyiira mu bumpi bwange weeneeyagalira owulidde nnyabo. Tonvuma gundi. Mbadde mmanyi nti please nina ebyokukola bingi. Sinna that time no sense yammwe eyo aba tategeera. Kyova olaba n'omusajja amuleka yamukoowa. Kitegeeza gwe nawe mwena ntegeera yemu I choose zero. Nagwe weyita ki?
waita kyolowooza bwe bakujja n'ojja oli wa kitalo nnyo olowooza gwasinga ensi yonna genda ofuga agago lwaki togenda n'ofuga agago ogenda kitegeera kye ngamba va mu maka ga muno gaveemu kati genda okole kyokola sijja vaamu ate nkyafumba genda bw'owulira genda omutwalo obeere naye ekisooka naye alina we yasooka ne gamulema najja nabba wange oyo yali musajja wange kyova olaba yasooka n'afumba ne gagaana omuntu afumbyako naye emirundi yonna ate olaba bannaye neyasooka yaguma kyova olaba noono naye amulemye abireke please genda omuwa amagezi amalala nze toddamu n'okunyimirizanga ku kubo nze nina ebyokukola I have so many things to do please toddangamu n'okunyimiriza ku kubo olaba nti on stage nga wano mbadde manyi nti embu y'okumuwa amagezi aganaamuzimba n'omuwa nti wakira genda akole kinakole sente ng'omukazi obeera kati maama nze mbadde manyi olina ne ku bwongo zero era toddangamu gundi gwe tonvuma gwe kakazi gwakampi tonvuma ate tonziramu nyinza okukwata n'enkubakuba obutameza embeeza akwerega nyinza okukwata n'enkusabulanze olabira ddala tosobola kunkuba ondaba mumpi naye gwe negendereza ogenda kunkola genda osuusize era amabeere mugende mubeere nga muzunga abo babiri mwena mwabula ebyokukola kirabika gwe ow'olugambo w'okukyalo kino genda ozunze tambula tandikiraawo ogambe mukyala ntambi abonyabonya abaana mukyala ntambi omupya akoze kino nekyo anti gwosobola tambula genda nze toddangamu n'okunyimiriza ombya kisulunze mbadde nawe ndagane n'ebingi by'okukola genda obulirire oyo mukwano gwo nze toddangamu ate toddangamu n'okunsemberera oba alina kyeyakutumye mugende mwe mumanyi bw'onoowulira nti onkooye gamba mukwano gwe mujje ogende omuwase genda omuwase mwe mumanyi tomanyiira ate toddangamu n'okunkwatako mukazi gwe ngenda kukwatako nkukutteko oba oyagala kulaba trukala zange ogenda nkukutteko ate nkyakukwatako ogenda kunkola ki ogenda kunkola ki let it be the first time and the last time you get your dirty hands on my body please gubeera ogusooka ate nga gwe gusembayo ogenda kunkola ki nkukutteko neera kola kyoyagala keekaza nyenyeyo tolina kyova olaba bambi gwe tonsongamu olowooza nti ennaku zino balwanisa mikono naye gwe I will deal with you olunaku olw'eggulo nkusaba tokiddangamu ne bw'olabanga taatawo ng'alwana ng'ayomba ng'ankuba tokwatanga kikyawo n'omusindika nga bwe wakoze ejjo Maria okitegeera omukazi gye buva ne gye bulaga tokubanga musajja oyina kubeera mugonvu Maria nandyagadde obeere mugonvu n'ensi ekugondere mwana wange okitegeera kino nkikugamba abakazi tulina kubeera bagonvu taatawo ne waaba nfulumiza nga nkuba ng'olaba agenda kunzita nkusaba dduka tambula vaawo toddangamu kusindika kitaawo ekikolwa kye wakoze kibi nawankubadde atukyunya akola biki yaki atuliisa yatunywesa atusuza at least yakakatono tukyakafuna okuva mu ye Maria kati nkusaba ekintu eki mwana wange genda weetondere taatawo fukamira wansi omwetondero mugambe taata nsaba kunsonyiwa okitegedde Maria akimanyi gwe gwavuma ekisirani olimu ensa okitegedde maama genda gyali emiryango awo watera okutuula ofukamira bulungi n'omwetondera
Alo. Naye musajja gwe buzibu ki bwe mulina nange? Lwaki temupa ssente zange? Nga mbuwadde biki myezi ebiri mbabanja ssente obusente butini nnyo nammwe okubanga mbubanja ebbanga eryo lyonna. Gundi mumpe ssente zange temuzanyira mu ssente. Ennaku bbiri zibeere bbiri sagala bintu byakuntawaanya. Sagala kukubira simu. Mumpe ssente zange. Waswera tata. Biki naawe? Bali mukuntawanya naawe oli mukuntawanya kiki? Ombuza biki? Mwana nsa kunsonyiwa ku lunaku lw'ejjo. Lunaku lw'ejjo wabadde tomanyi byokola? Oneerijjako neejo gwe limu tteka emmeka nga nkubye n'ogwerinoofu. Singa leero tebakuziika. Ate kankubuulire abantu abakulu babanga balina bye boogera tuyingiranga mu nsonga z'abantu bakulu. Oli mwana muto. Omuntu omukulu waba ayogera debbali osirike oba vaawo. Nakusuubiza okuzza ku mbooko Maria. Ngenda mmenya omugo gwange nguteeke wano mu nsonda. Buli kyokola nga nkukuba, buli okola ekyobusiru nga nkuwa. Tojja kuddamu kumanyira abantu bakulu. Omuntu omukulu waba ayogera n'omuntu omukulu vaawo. Ebyo biveeko nkyayogera. Omuntu omukulu waba ayogera sirika. Maria ngenda kuzza ku mbooko ate ndi serious. Ogenda eri bantu kutwogezaako nti omwana we yakulira tebaamufaako. Baamukuza bubi. Weetereze. Ate nagano okwogera naye nga weekabya obuzigaziga nze sibyagala. Ani gw'osera wano? Tewali. Ki ekikaabye? Maria tambula onviire kubanga nja kukubbira bwereero ndeetera ebizibu. Tambula onviire va wano genda. Ate ne mama we mugamba amagezi gasalasala tegakoze. Obukodyo mugende mu bukole bali abadonga abatannalaba kibuga. Jonzungirako. Gwe wabula ndi musanyufu. Anti nangu ntaddeko akamwenyumwenyu ku matama nti ndaba oli musanyufu muzibu. Gwe kyeba ki? Kakazi kantambi kali akampi. Sikasanze. Ate okasanzeewa. Kasanze mukubo kakutte ebbanga kambadde awo oba kapale sikati mpale oba ki nga kagenda. Nkasomedde. Nkalangidde. Nekagamba gweva mu maka ga munovaamu nenkavuma ebingi. Tekakutegedde nti gwe anti dduuka. Kantegedde. Naye gwe. Obadde onsanyusiza naye kati ate onkanzeemu. Ate ntya. Bwe kavudda okagenda bitwalya direct ntambi. Naye goloozaako tekati. Ngenda akasojja. Buli wenkasanga mu katale buli wamu. Omanyi buli wamu. Banenge ngenda kusojjezaako akakazi akampi. Anti dduuka okinkoledde. Buli wookasanga kasojja onyambi. Naye obuzibu. Namiro ntidde entambi. Nempulira nsanyuse. Nenkakubamu n'oluyi. Okakubya oluyi. Kakuyi naye tekagenda. Singa sibadde obaanyi nno kabadde mbukagala ku neeripamu. Naye kyenkakoze. Nkukubidde embwa gwe nkakubye. Anti dduuka naawe. Olaba lwite twakakoonako yadde engolo kakubeera okumukwata ku lugoye. Ntambi yadda nankuba nti nkubye kakazi ke. Okakasa. Okakasa yakukuba. Nankasuka eri ne kamaliya kange. Kale kajjambuka ntaasa. Naye olaba Namiiro tewakakuba era ntambi nakukuba. Kati tukakube. Nawe bakukubira ekyamazima okimanyi? Kati gwe kakinkuba nkube. Kuba n'obwota akakube bajja kukuba. Kyekituufu kampayiriza buwaayiriza. Kakuwaayiriza ate banange nkawe n'ekirala bannange tunyumyena ate gwe sina mawulire nina agasinga. Ate galiwa. Wagatattikirewa. Nawe mbulira.
sigenda gakubuulira. Anti dduuka. Sijja gakubuulira, kyokka gakubuulira. Passport yafulumye. Anti dduuka. Tamanyi. Passport yange. Anti dduuka. Yafulumye. Banange efaanana etya? Era aliko gwe na Miiro omulungi kaalaala. Nange ngenda beera ne passport. Era omunaku wedooza nga 2 genda kwetereezaako tugende wamu ku internal affair oginone naawe weerabeko labe we tuzijja. Ewa? Kaleka oba tokategedde naye nga bayitayo ka internal affair we tuzijja. Naye sawa Kiri wano mu Uganda. Wano wenyini mu Uganda. Naye nange ngenda linnya ennyonyi. Weesirikire. Sawa yonna genda kuba Namiro omusama. Ate ng'onakuwadde. Anti dduuka. Nsanyuse nti passport efulumye. Kati ebirowoozo bizze ku baana bange. Abaana bange. Omanyi waliwo oyo omukazi eyagamba nga mba omuzadde no bw'ofa togwera mu ttaka ku lw'abaana. Naye Namiro nze wendi ate Maria mwana mulungi wamukuza bulungi. Maria alina empisa akola emirimu. Maria agenda kulabirira Junior. Ate nga nange wendi Namiro nze sisobola butalabirira baana bo. Ate naawe ekyo okimanyi. Puli omutima gw'obuzadde gulumye. Gwe toweeraliikirira abaana bajja kuba bulungi. Kati gwe lowooza kimu ajja kuba okola wali. Naye kati nange ngenda linnya ennyonyi. Ate obuuza kyawedde. Nange nenjirinya ngenda mala wiiki naava nga sinaaba. Nsobola okubeera nga nfunye akawoowo k'ennyonyi. Anti dduuka. Ate ojja kumala ozimanyiire kasitooli nnyingi nga okiwedde nga weeyambuluddeko ebisiraani byonna ntambo mweyambuludde kali akakazi kakampewo keeyambuludde kati nga kafuuka nga kagaali. Ennyonyi esofuuka akagaali? Nnyo n'amaanyi obadde kigwe gwe ojja kuba ng'oli bannange ate olaba Namiro njagala okole ozimba amaka. Omanyi engombo y'abagagga anti entebe ziba tezikonye bwe ziti ku kisenge nga abaana ba Junior nga beetololera eno emabega w'entebe Banange abaana ologagawadde ng'ojja kati ate nga nzijja nkwewolako ssente Namiro mpaayana. Naye naawe andikidduuka leka. Abadde ekyo genda kugaggawala Namiro ate ng'oyo gw'olaba Katonda oyo nze gwensaba banange akola. Ng'oli mukyala mukkiriza kyo ekigaana. Nga nina ennyumba eyange ku bwange. Ate si nnyumba, guyumba mansioni. Nga yiyo Namiro, ng'era bagamba awo weewa Mama Maria oli mukyala nnyonyi. Nange anti dduuka. Nange nga nina ewange nga si bye biri ebyewa ntambi. Naye omanyi akakazi lwe kakumanyidde mbu gwe tokola kyokka nga gwakakolera emirimu kati akakazi ate nga bagenda kusiraana nze nkubuulira olaba nze Katonda oyo gwensaba mulamu. Nze gola nkola buli kimu n'engoye nzooza ewaka n'ebintu n'ofumba nfumba. Nkimanyi mukwano kiki n'ez'oyo nze nzimwoleza. Nkimanyi kati lwaki agamba nti sikola. Naye gwe akakazi tokamunyolera kanejimbyemu okunkuba nze nzenna. Ne bwe baleka nkubira banankubanga nawe okakubyemu. Ate bwe banaaba n'ekintambo ekyo ekyo kirubeko olumu kikata okugula okirume. Akusuza mu mwala ekiro ekyo.